Ladies and gentlemen, internet wetwogerera yaziddwako. Ladies and gentlemen, nobera kutwegattako gwe munafa tukuberera ku social media jigena jite hope you doing fine. Tuyingidewo n'amawulire gaffe the news update bwe tukuwa ebitambula mu ggwanga n'osobola kubanga ate omanya information nga akagwawo n'ogifuna wano ku social media ku mulundi gwa tuzze okwogerako internet. Ladies and gentlemen, internet wetwogerera yaziddwako fully functioning. Okusinzira ku muduumizi w'amagye CDF General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti okusinzira ku post gye yakola olunaku olw'Emmande yagambye nti we are releasing all the social media today. I thank all of the great people of Uganda for their support and cooperation throughout this election season. You are truly the greatest people on earth and you give us all the courage to serve. God bless you. Ekitegeeza nti buli kimu baakitadde. Bali babasooka ne bagigulako pasho actually ya blacking out yonna nevaako ne basooka bagigulawo pasho whereby emikulu ya social media gyonna bali bagigaliddeyo nga tosobola kujja accessinga okujjako ng'otaddeko VPN era abantu bangi nnyo mubadde ku VPN kabye mulamu birabira ku VPN nga internet asobola okukola beebo batukozesa app tuzikozesa kola mirimu network n'ebirala bwe bityo naye nga tosobola kugenda ku mitimbagano nga WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram biki ebyo baali babisazeeko. Akati bw'atyo jeno yayisizza ekiragiro n'akiwa UCC ne UCC negenda maaso n'okuba nga ate yogera n'emikutu gy'amasimu ne internet providers bonna okuleka nga internet eno eddizibwako era kye baakoze. By Monday bagenza okuwunzika olunaku lw'eggulu bwawungeredde nga buli omu azzeeko tokyetaaga VPN buli kimu kikola taratibu nga bwe twakibala. N'olwekyo twongera okwebaza gavumenti bwatuwonyeza okuzannya obuzannyo game n'ozizannya ne ziggwa ku ssimu n'olaba ebifaananyi ne biggwayo n'oddayo n'obiddamu laawundi otandika gwe tomanyi kiwubaalo kyabadde mu bantu naye abalala bayiza okusurvivinga without internet ne bamanya nti ebulamu busobola olutambula internet neweetabeerako. Abalala babadde balivinga mu geyeena lwakuba internet eribadde off. So buli omu eyina engeri gye yamukosezaamu naye mu buli ngeri yonna ekirungi baagezezzaako kati era bagambye nti mwetaaye free enjoy the internet. However topostinga bitagendera ku mateeka ga UCC kubanga wo bajja kukima mangu nnyo bakulondayo omu ne bakutwala wekka. So eyo yokka ye limiti gye bagitaddeko naye ebisigadde enjoy yourself nkozese social media nga bwe mwagala. Emu ku byadde bitambula mu ngeri bwetyo wekumire ku social media. The news update, Edric Omakinara is my name.